Mbalaba. People power. Our power. NUP everywhere. Wanange muli wazimu. Good job. Newe mwetulira. Pozi muwala wa muziba asobola okujja ne twogera nenjogera ng'ayimiriddewo. Taliwo taze badde nina byomugamba naye kale kujja kuba olulala. Basebwa ne bannyabo okusingira ddala aba foot soldier ndi musanyufu nnyo okubalabako. Nsinza okusanyuka nga mbalabye mu layini awo. Bwe tutuuse wali ne mbalaba mu mutima ngambye waawo. Ukimanyi nti tusobola okuwamba kyonna kye twagala okuwamba. Tusobola okukiwamba kyonna kye twagala okuwamba. Obusobozi we buli tebuliiwo. Nze nabalabye wali mu layini omutima ne gunkuba twa nga mutima guli ogunkuba nga gwasanyu. Sanyuse nnyo okubalabako. Mr. President, njagala netondere wano netonda okukuumisiridde ne nkutuusa mu kintu ekisinga obulungi olunaku olwaleero. Nafunye obuzibu jjo nga tunoonya ebyokwambala. Yadde ayina ka tracksuit ke kayagala okwambala akajjeeyo akategese n'engatto naye ne ngamba ha bafoot soldier banaamulaba batya ng'ayambadde bu canvas. Kati nentandika okumusudiya awo nga naye tugenda mu ddwaliro bajja kubaayo abasista. Sooka okwata akasapule kano kati katunoonye engoye ezigendera ku sapule. Era esapule yanyambye etwambala akasuuti finally kuba esapule ejjayo bulungi akasuuti ako. Bayagadde President mutegeke abatuukeko nga ali presentable. Njagala kwebaza SG obutankubira simu. Simu yange ebeerako emiwunyo oluusi. Naye neebaza nnyo Eddie aliwa. Taata ali kutunda yooyo. Eddie oyo twategedde nti okutuuka wano Eddie alina okubaako. Kubanga namugambye nti tulina programu endala bwe tuva mu ddwaliro mutwala ku lunch. Naye nengamba Eddie totambulira mu motoka ndala, tambulira mwene eyaffe tujja mugamba nti tukutuusa ku kitebe. Tetusobola kuleka mu kkubo era Eddie tebasobola muleka mu kkubo. Eddie webale naye onkoze bubi obadde owa taata charger ng'akyajinga essimu nga neeraliikiridde nti ajja scrolling at alabe bannange ka vidiyo nga mmanyi mugenda kupostinga naye nga bwe nabagambye mu ntandikwa musobola okuwamba kyonna kye mwagala okuwamba. Mulaba temweroopye mpozi oshe tuyinza obutagenda naye oshe bwe tuba tulira gye tulaga tumuleka. Mwebale byonna bye musobodde okukola olwaleero. Munzikirize mpite President. Mr. President, sir. Salute, sir. Mr. President, sir. Mr. President, sir. Mr. President, sir. Salute, sir. Bannange kulwa ministry yange n'obulungi bwa gavumenti yaffe ensonga za Kongo katusoke tuziwummuzeemu nkiddamu kulwa obulungi bwange n'obwa ministry yange n'ensonga za gavumenti yaffe ebintu bya Kongo katusoke tubiwummuzeemu. Lwaki nange kenyini ng'omuntu binconfusinga kubanga twabadde tumanyi tugenze mu Rwanda process gye tuzzeemu. Rwanda process nabagamba kumaliriza nsonga zino na mirembe. Naye guess what? Kagame ye ne Museveni emputtu balayika babazaala nabo mutwe gwabwe cyo kirayika bajjudde emputtu. Kagame
yamenye Rwanda agreement ebintu byebateesako mu meeting wakati wa Sadaka ne East African Community Kagame yabimenye wano obirengera yagimenye agreement munaku 3 Kagame yabadde ayagala ku advancinga kulumba Bukavu is the next capital city mu Southern Kivu okitegeera bakubye abaana bamwe aba UPDF nkakasa mass graves zijudde ne Lake Kivu mujjuddemu emirambo gy'abaana bamwe aba UPDF okitegeera kyavudde ku ki Tshisekedi jukira gundi zino wezatula Tshisekedi teyagenda yali ku Zoom ne Lorenko wa Angola teyaliyo yali ku Zoom okitegeera ekintu kino Lorenko yete yajja Tshisekedi yali ku Zoom wabula okintu kino bali balina okukkiriziganya kubanga under Rwanda process bagamba Kagame ne Tshisekedi balina okusisinkana bamalirize ensonga zino wabula Kagame ekintu kino kibeera kimulya kubanga tulina investigations za ICC ezigenda maaso mu crimes against humanity ne war crimes mu gwanga lyaki erya Congo kati ye Kagame alaba nti senga kkiriza n'atula ne Tshisekedi nga M23 teriwo ku meza wano eri file egenda kuba implicatinga ye ne Museveni bekwata kati kyayika wakyali akabadi lwaki Kagame ne Museveni tebakola ki tebakkiriza Tshisekedi yamugambye ntayi nze sogera na M23 yegwe M23 Tshisekedi n'agamba kati tuganye mukugana munange M23 negamba mbwegenda ku advancinga ejje mu Bukavu ewambe emundu netokota zino zabadde na kuzomwezi 11 ndoza muziraba nga tulinda mazaliwa ga mukulembeze wa gwanga emundu yatokose mu gwanga lya Congo M23 yakubiddwa bubinyo okitegeera ekintu kino webagikuwe waliwo n'amaato n'obwata abadde bayingirira ku mazzi nga bagala kuyita ku mazzi bayingire Bukavu amaato bagasinkinze nkiddamu abaana bamwe aba UPDF mu kiro ky'ennaku z'omwezi 11 battiddwa mu Lake Kivu mulimu emirambo egirimu n'abalala bakubiddwa nga balumba Southern Kivu nga bagala kuwamba babakuye bubi nnyo okitegeera ekintu ekyo munange Rwanda process twagiyo ogwokubiri kati okwewala okuba information ezikubagana kati soke twesonyiwe ekintu kino wabula wetunaba tuzeyo nga okuteeseganya kutandise ngenda koma wano bagambe nti okuteeseganya kwatandise emundu webe etokota tugenda gambe emundu yatokose eze motoka zemulabye zivudde mu gwanga lya Mali yasazeewo gye yingira olutalo luno eyambeko Congo eyo deployment ya Mali eyingidde kambalage ya Chad nkugambye Kagame wali ne Museveni bagenda kwejjusa olunaku lwe balumba Congo kuba ebintu byatabuse dda international media ziba kuba South Africa etabuse South Africa afiiriddwa abajasa abalala babiri kati South Africa wezezza omugatte gw'abantu 16 wabula ebyavudde mu parliament ya South Africa Julius Malema ne opposition yegasse ku luno ku government balete bongere deployment bongere reinforcing abaana ba South Africa bakube mundu oba kulumba Kagame bamunone kankulage ne Chad terutumidde mwana negamba Tshisekedi go waffe bano bagala kuzimba hima Tutsi dynasty mu Africa naffe katukwegatteko kakati njagala mulabe ne Chad ngeyingirawo mu gwanga lya Congo mulabe ekiriyo gali nkugambye amajiga badde ga Mali agabadde bayingira kakati kankulage ne Chad then tweyongereyo yo video eganyo ku uploadinga video ya gwanga lya Chad nga liyingirawo mu Congo eganyo ku uploadinga mba kubide screenshot zino video nja kubanji baterayo ku YouTube channel mulabe nga Chad yeyingirawo mu gwanga lya Mali subscribe to my YouTube channel Shama Media tweyongereyo Chad nayo yegase komba kubide screenshot mbaga video ngenda jibaterayo ku YouTube wade oba olukumi tetunaweza ngenda jibaterayo mulabe nga Mali yeyingira Chad ngeyingirawo then ebisigadde tulabe nga tukolaki tulabe embeera eno gye tugikwasaganya so Chad nayo yegasemu oluvannyuma lw'okumenya Rwanda process again okitegeera ekintu kino kati kitegeeza nange Shama ndi confused bannange kati leero ne mbagamba ate tugenda mu Rwanda process ate ne mbagamba ate zizzeemu okutokota beekubye kakati kye ngenda okukola kampumoze emundu we naabe etokota ngenda kujja mbagambe ti bannange emundu etokota kati okitegeera we tunabanga bakkiriza nti tugenda mu Rwanda process ngenda kubagamba Rwanda process yatandise era Kagame yakkiriza nti M23 naye kakati as of now tusirikemu tusoke tukireke tusome ku birala tubitegere kuba bingi nnyo ebyokutegera mu Uganda nga tusemberera akalulu kubanga Museveni nabagambye wali ali ku sigiri ebyo abatiisa Uganda bibozi bye byabeeterawo mu kakati winyi dolo sala omusango guno tujje tukwakanye bana Uganda tugira tubakuumirawo Elias Lwago nabagamba Besigye ayagala kwetta ali mu kusiiba simanyi biki ebyo abasiriwaza
Elias Lukwago oli lawyer lwachi abaana ba UPDF bafira mu ggwanga lya Congo ne mutabako kyemugera lwachi mutegeza banna Uganda ngimabega kaonga M23 yakawamba mubaddenga mubiteeka mawulire buli kaseera Ssemujju Nganda muri mu parliament ya South Africa bafiridwa abantu 14 kakati boyongeddeko babiri bawezza 16 naye batadde akazito ku government ne yongera deployment n'abaana bano ne bamawulire lwachi Ssemujju Nganda temutwala ekintu kino ekiteeso kino ku floor ya parliament ya Uganda nga bana ba UPDF bafira mu ggwanga lya Congo otalo no Museveni yali anonyamuki nga twakamala okufuna report etugamba nti ADF tebeeranga yokko Museveni yagiteekawo Museveni atugamba agenze kulwanyisa ADF ye Museveni ADF Museveni kwa gamba yali agenze kwerwanyisa tuina report ku kino nti Museveni ye ADF yatandikibwawo government lwaki Ssemujju Nganda ebintu bino sibe muteeka ku floor ya parliament mwe TV ze Uganda mu kifo ky'okuteesa ku lusa gwe batawadde kadi lwaki temulaga ensi nti abaana ba UPDF bali mu kufiirwa mu ggwanga lya Congo lwaki zino zabadde ng'ennaku z'omwezi 11 nga tulinda kujaguza maguni za president abaana battiddwa okitegeera n'emirambo nakati egimu gikyali mu nnyanja mwegiri n'abalala batizikiddwa mu mass graves lwaki ebintu bino temubitegeeza bannansi naye nga ate wali ku M23 mbadde nga mukuba mawulire buli lunaku okitegeera so munna Uganda ono Museveni taddamu kubatiisa byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo nabagamba bya Uganda ffe tufunamu kuba kati Museveni ali mu kuspendinga ssente luno olutalo lulwe Kagame ye Museveni ekikyo mukimanyi nti wali njawulo olutalo luno lwa Uganda oyo fala taddamu kubatiisa temuddamu kutya Museveni ebyo byaddawo n'abakangakanga tayina kyali nabagamba bagenda mu banyigira ono kati esaawe alina stress ze zimukaddiza Tanzania okumukuba ekyo ekifaananyi kye eky'original okubalaga obukadde we nti afuuse vampire ze zino ezimu ku stress z'alina n'ogattako ne za His Excellency Kyagulanyi zamulika e Uganda okitegeera naye tebabalaga mawulire olw'okubanga baagala ogumya kya omusajja akyayimiridde akyesobola Museveni tayina bye yeesobola kati tayina na ssente zibeezaawo olutalo tazirina naye nga te yatandika M23 eno bw'eri mu kwadvansinga mulinde ekigenda okuva mu yebiraka mbaga yegenda ku YouTube channel olabe Chad ng'eyingirawo mu ggwanga lya Congo ogirabe ngenda kabatera essaawa zonna nina baga ekisoka kuwera 1000 awo tufune full battle wali wa video zino nnene ez'oluta especially nga balwanagana nnene kati ziba zijja kundya data mungi so bana Uganda tulemezeemu ensolo ku kizigo kweri for God and my country Uganda people power our power Museveni woli wetu kwagala twakugamba tujja kunyiga ojja kudduka mu BRICS kati gyoli gajja kubuguma gali ka milioni ge yayogera omanyika na kasajja kaludde nga kati isatiso okubanga kazimba opposition yeyayo kati bya ddala tuli mu bya ddala mwongeze omuliro baana ba